nga 11 January omwaka guno gavumenti ng'eyita mu kitongole kyayo ekivunaanyizibwa ku bibira ki National Forest Authority yawa abantu ku kyalo Jjingo Mityana abegattira mu kibiina ki Jjingo Farmers Association olukusa n'obuvunaanyizibwa okuzzaawo ekibira kya mukambwe ekigambibwa nti kyali kisaanyiziddwawo abatuuze abakiriraanye. Ekibira kino mwali mulimu abalimamu emmere ebifaananyi tubirina wano. Tulina n'ebbaluwa gye bawandikira RDC nga tubaga baggyemu emmere yaabwe, baggyemu emmere mu bitundu ebyo. Ekibiina ekitongole ky'NFA nga kibaga baggyemu emmere mu bitundu ebyo, ekibiina kino kitandika okukozesa ebitundu ebyo nga bamaze okutugamba nti tutandika okukolerawo. Tulina ebifaananyi nga emmere eyo esaayibwawo. Wabula we butuukidde oluwaleero ng'ate ekibira kino kyongera bwongezi kusaanawo era nga n'abatuuze ababeera okukiriraana bye boogera ku bigenda mu maaso biwuniikiriza. Kasoyika za kaso tezirimu omwo naye bantu ba bulijjo be bazirimamu. Kati tulina ffe kyakukola. Mwine mu kinoonyereza kituluma naye tetulina kyakikolera. Bantu bali bennyini be basema ekibira si bantu ba bulijjo. Kuba bali mu kibira yamaze ekibira kyaffe kino. Banene bonna bo banoonyerezaako banene si bantu ba bulijjo. Bannange nze abansinga era n'ebyekibira nze sirina kyembitegeerako, nze sirina kyenjogera ate nebibinaba nga bitukosa ate tunaakola ki? Joseph Kisitu nga ye ssentebe w'ekyalo Jjingo ate era nga ye ssentebe w'ekibiina ki Jjingo Farmers Association akakasizza nti ddala kituufu gavumenti yabakwasa omulimu gw'okuzzaawo ekibira kino nti era basimbyemu emiti gya kalitunsi ku yiika eziwera 6. Era baatuwa ettaka eriwera ddala yiika 100. Tumaze okusimba yiika eziwera ddala 6 nga boolaba wano era emiti gikutte bulungi. Ne babakkiriza n'okulima kalitunsi n'okulundiramu enjuki. Kubanga bagamba nti kalitunsi ono asobola okukola ng'enku, abantu bamufumbisa, asobola okukola nga buliti ezisereka, osobola okutaasa emiti indigenous species ez'emiti gamba ng'ebivule n'ebiringa buliti. Wabula abatuuze balumiriza abaweebwa obuvunaanyizibwa ku kibira kino okuba n'ekkobaane ery'okukisaanyizaawo ddala kuba beekolera byabwe. Bali bennyini be bakoonoona bintu. Kaakati kalitunsi gwe basimba ye bamutemawo enkya n'agenda. Myaka bo bafuna ssente. Naye kalitunsi si kibira kya butonde. Era kalitunsi takola na nkuba. Kandi gavumenti yalibadde eteeka nnyo omukono ogw'amaanyi mu kukuuma ebibira okusinga ate kuteekawo omukono ogw'amaanyi mu kubijjayo. Kisitu akakasa nti kituufu ekibira kino kyongedde okutemwamu emiti nti wabula bakikola mu matumbi oluvannyuma lw'okubaliimisa. Ekibira ekyogerwako ekiyitibwa mukambwe kiweza yiika ezisoba mu 150 era nga kisangibwa mu divisioni y'ettamo mu municipal y'e Mityana.